الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. omulungi atulaba ku Al-Hidayah Islam Media tukomyewo nate okwongera okumaliriza insha Allah hadithi yaffe nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam asaba Allah ebintu bisatu nga musaba okubeera nti Allah we jalla jalaluhu amuyambako nti a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Episode zaffe zetuze tutambula mu bufunzo bw'ekitalo ennyo mu kunnyonnyolako ku hadithi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saagala weerabire nti ekigendererwa ekikulu tukijjira ddala mu nsonga ennene ey'okubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambe mu nsonga zino. Nabbi yasaba Allah amuyambe mu nsonga y'okubeera nti amujjukira, ayitiriza okubeera nti ajjukira Allah n'okumwogerako si kintu kyangu. N'amusaba okubeera inni ala dhikrika wa shukrika, okubeera nti yeebaza. Okwebaza nako twakwogerako ekigambo, bigambo si bingi nnyo, bitono, naye nga tukakasa nti bisobola okuggula omutima n'omuntu okutandika okwagala okwebaza Allah jalla jalaaluhu mu mbeera zonna. Ekisembayo twakikwatako naye obudde ne bugaana okumala, wa husni ibadatika, okubeera nti tusinza Allah mu nsinza esinga okubeera ennungi. Episode yaffe ewedde twatambula era twatuukira ddala ku kigambo ekigamba nti al-ihsan. Al-ihsan mu Qur'ani ne mu bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirabikira mu bintu bingi, naye byonna bwe biba nga biragiro bya Allah olwo biba bimaze okuyingira mu kye bayita okusinza Katonda subhanahu wa ta'ala. Ate bwe bibiyingira mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ebiragiro oba ebiziyizo, ekiddirira nabbi waffe Muhammad yatugamba nti Allah bwe yali amutumira Jibrilu yamugamba nti wama umiru illa liyabudu llah, ebikwatagana ne ibaada byonna mukhlisina lahu ddiina, biba bikolebwa nga bikolebwa kutuukiriza kiragiro kya Katonda, biba bikolebwa nga bikolebwa kutuukiriza ekyo Katonda subhanahu wa ta'ala kye yayagala ffe tubeere nga tutambula nakyo. Twayogera ku hadithi ya Jibril era gye njagala okutandika nayo olwaleero, nga hadithi ya Jibril eyo bwe yajja, hadithi eyo hadithi ya mukama waffe Allah asiime ku ye Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yagamba nti bainama nahnu julusun inda rasulillah, twali tutudde mu masjidi nabbi waffe ali mu kutubaako ne byayogera byatusomesa. idh talaha alayna arrajul, omusajja najja shadidu bayaadi thiyabi, ng'engoye zayambadde njeru nnyo, shadidu sawadi sha'r, nga n'enviiri ze bw'ozitunuulira nzirugavu nnyo 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 nnyo. La yura alayhi atharu safar, talabika nga ava mu lugendo. Wala ya'rifuhu minna ahadun, ate ekyewuunyisa nga si wa ku kitundu era si wa ku bitundu ebyo ebyetoolodde awo ku ebyo ebitundu bye tumanyi. La ya'rifuhu minna ahad, muffe ffenna abaali bakuŋŋaanye mu lutuulo olwo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam lwalimu, nga tewali amanyi muntu oyo. Naye bwe yayingira n'ayolesa empisa ez'ekika ekya waggulu, fa asnada rukubataihi ila rukubataihi, n'atuulira ddala nga nabbi bwe yali atudde, n'akwonesa amaviivi ge ku maviivi ga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oweekitiibwa mpuliriza, bwe yamaliriza n'atandika okubuuza ebibuuzo, mbuulira ku busiraamu. Nabbi n'annyonnyola obusiraamu kye ki, n'atubuulira empagi z'obusiraamu 5. Bwe yamaliriza n'amugamba nti oyogedde mazima. Buli abaali batuddawo ne baga nti ayasalu wa yusaddiq,
ate ali mu kubuuza kumanya ate yagamba nti oyogedde mazima. N'amubuuza n'amugamba nti akhbirni anil iman, mbuulira ate ku bukkiriza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'annyonnyola empagi z'obukkiriza 6. Omusajja n'amugamba nti saddakta. N'amubuuza kino kyennyini olwaleero kyenjagala nze naawe tutunuleko. N'amugamba nti waliyo mu nsi kye bayita oluvannyuma lw'obusiraamu n'ogenda ku levo ya iman, waliyo levo ey'okusatu gye bayita al ihsan. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti kye bayita al ihsan, bwe twalinga tusoma nga tuva wansi eno mu kusoma kwaffe okuto twasomanga ku al ihsan nga batugamba okuyisa obulungi. Al ihsan, okuyisa obulungi, anta abuda allaha, kwe kuba nti okola ebisanyusa Allah nga abisiima, ka annaka taraahu, ng'olinga alaba Katonda. Fa in lam takun taraahu, kuba ye Katonda talabika, naye fa in lam takun taraahu, wadde nga gwe tolina amaaso go gano tegakulaga nti tegasobola mutuukako, fa innahu yaraaka, ye Allah subhanahu wa ta'ala akulaba. Twakitwalira mu kuyisa bulungi, era gye tuvudde eyo yonna nga bwe bagamba nti al ihsan mu butuufu kiba kitegeeza kuyisa bulungi. Naye ihsan kitegeeza kuyisa bulungi okuli wakati wo ne Allah, okuli wakati wo n'ebitonde bya Allah byonna. Mu bitonde bya Allah osobola okugamba nti okuyisa obulungi wakati wo ne bakadde bo, okuyisa obulungi wakati wo ne mukyala wo, okuyisa obulungi wakati wo ne balo, okuyisa obulungi wakati wo n'abaana bammwe, okuyisa obulungi nga kuva eri omwana kudda eri abakadde, okuyisa obulungi okutambulira mu bantu b'owangaala nabo, okuyisa obulungi okutambulira mu ebyo by'owangaliramu, okuyisa obulungi ensi ya Allah subhanahu wa ta'ala, okuyisa obulungi ebisolo, okuyisa obulungi nga kubuna kyonna 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 nga senga oba okikoze okakasa nti ekyo kirimu okutya Katonda era kirimu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala oba okutuukiriza ekiragiro kya Katonda subhanahu wa ta'ala. Kubanga byonna byenyinyonnyodde wakati wo ne Allah waliwo ihsan. Wakati wo ne Allah ihsan Allah gyatulagira yeri mu hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam nga tutuukiriza ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala ka annaka tarahu, nga olinga Allah subhanahu wa ta'ala akulaba. Fa in lam takun tarahu, wadde gwe tomulaba, fa innahu yaraka, ye Allah jalla jalaluhu akulaba. Ekyo kye bayita ihsan. Omwanadamu Allah talabika mu nsi muno, naye nabbi ayinza atya okugamba nti sinza Allah. Bw'obanga olina gw'oyagala okuwa akasente, kamuwe bambi ng'okakasa nti Allah akulaba, kamuwe gwe ng'olinga alaba nti Allah waakulaba nti okamuwa, wadde nga tomulaba, ye Allah subhanahu wa ta'ala akulaba. Kitegeeza ki? Ekigambo ekyo eri abakkiriza, kubanga ebigambo ebisinga bino bye twogera bannange, Allah subhanahu wa ta'ala yayogeranga n'abantu ba categories nyingi, naye abasooka ku bo Allah yayogera n'abamaze okumukkiriza nga bamaze okukakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga bw'olaba bannabbi, nga bw'olaba abasajja Allah basaasidde ne babeera nga basomye eddiini, si kusoma busomi ddiini wabula ne bategeera ate ne bafaayo okutegeera ebigendererwa, kubanga bangi basomye naye nenasoma ne kibeerawo bwe kityo. Naye Allah jalla jalaaluhu okuwa n'osoma n'omala okusoma, Allah jalla jalaaluhu n'akuwa n'otegeera, n'omala okutegeera, okusoma n'okutegeera, Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa n'okufumiitiriza, n'omala ebyo byonna Allah jalla jalaaluhu n'akuwa okubeera nti oli mu abo abasobola okutuusa ebigambo bye mu mbeera esinga okuba ennungi. Ab'ebitiibwa, nabbi waffe Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku bigambo bino yayogera n'abo bamaze okukakasa nti bano Allah waabwe subhanahu wa ta'ala kati bamumanyi, bw'aba alagidde bakola, bw'aba aganye baleka, bwe baba basobezza. N'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byalagidde oba byaganye ne babeera n'obukendeevu, bamanyi nti bateekwa okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salatu wassalam bw'atuuka kukubuuza al ihsan, okuyisa obulungi, nabbi yamuddamu n'amugamba nti kwe kusinza, kwe kukola ekyo kyonna nga kya ibaada, naye w'okikoledde okikola nga okikola ka annaka taraahu, nti olw'okuba Allah yakulagidde bw'oba ogenda kussa mu nkola kiragiro kya Katonda, mwana wattu, obwongo bwo, omutima gwo, focus giteeke ku mukama we yakulagira. Abawarabu balina olugero olugamba nti bil amthila oba bil mithal yattadhihu al maqal, bw'okubira abantu ebyokulabirako basobola okutegeera ennyo byoyogera. Njagala kuwa example kwemu ku mpagi mu mpagi z'obukkiriza, mu mpagi z'obusiraamu. Empagi eyo bw'ogitunuulira ku buli muntu yenna ejjayo ekifaananyi ky'okubeera nti omuntu ali mu kusinza Allah ng'alinga amulaba, wadde nga ye omuntu talaba Allah naye ye akakasa bukakasa nti mukama we Allah amulaba. Era abaddu ba Allah abawuliriza vidiyo eno, senga nze zikusooka naawe asobola okulaba ebigambo bino, okiteekako focus, ojja kakasa nti wallahi billahi tallahi Mungu talina kye yatugamba okujjako nga tusobola okukikola, naye obukendeevu bwazikusooka n'omulala yenna mu nsi muno bwe bumulemesa okutuuka ku madaala ag'okwesiima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki olwaleero twagala okulwanyisa obukendeevu obwo nga tukunnyonnyola kye bayita al ihsan, okusinza Katonda ng'olinga amulaba, wadde gwe tomulaba naye kakasa nti yakulaba, olongoose okusinza kwo, olongoose okusinza kwo. Statement eyo eri mu kigambo kigamba nti munnange muddu wa Katonda, faayo nnyo okulongoosa omulimu gw'ogenda okukola kasita gubeera gwa Katonda, gukole ng'alinga akulaba, ng'olinga amulaba, wadde tomulaba na maaso go, ye w'oli n'ebyokola byonna abiraba, kubanga olina malayika za Allah eziwandiika ebyo byokola, ebyo byoyogera, ebyo byonna nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yazitukola ki, bwe yazitulagira era bwe yazitutegeeza. Andaba n'ezo malayika gwe wennyini toziraba naye weeziri, ate olina okukkiriza nti nazo weeziri era ziwandiika. Ekyo kye bayita okusinza ng'olinga alaba Katonda. Empagi gye njagala okunnyonnyola muddu wa Allah y'empagi ya Ramadan. Weetunuulire wenna ng'omuddu, mu Ramadan osinza otya Allah? Mu Ramadan osinza otya Allah? Example njagala gikubira nnyo ku nsonga ya mmere n'amazzi oba n'okunywa, kubanga twakitegeera nti ebikola Ramadan ebisinga kwe kubeera nti omuntu yeesonyiwa emmere, kwe kubeera nti omuntu yeesonyiwa amazzi, kwe kubeera nti omuntu yeesonyiwa ebyobwagazi wakati wo ne mukyalawo. Olaba n'abatalina bakyala, abalina boyfriend ne girlfriend nabo babeesonyiwa. Babeesonyiwa lwaki? Bayingidde mu mwezi ogw'okusinza Katonda. Mu mwezi gw'okusinza Katonda ogwo omuntu abeera asobola okukola byonna Allah bye yamugaana, kubanga oluusi abasinga ssente bazirina mu nsawo zaabwe. Emmere bwe bato balina ssente mu nsawo, emmere bagirina ewaka mu lusuku, mmere mweri.
asobola okutambula wonna ne bamuwa emmere. Taliyo wa poliisi ayinza kukukwata ne bw'oba oyambadde nga nze bwe nyambadde olwaleero, nga bw'oba otambula ku street balaba omusiraamu atambula, tosobola kugenda mu woteeri ng'ofaanana nga nze mu kisiibo, ng'oyambadde nga nze mu kisiibo, n'osasula emmere ne bagikumma era bagikwata bulungi ne bagikuleetera ne weziba ssaawa 7, ssaawa 4, ssaawa 10. Kasita osasula ssente zaabwe bagireeta ne bagikuwa, tebafaayo ku bw'ofaananya otya. Abakulaba be bagamba nti omusiraamu teyasiibye. Naye teriyo wa poliisi ayinza kutwala n'akusiba, teriyo ayinza kulemesa. Ekyo ekikuli munda, ekikubeeza ne ssente mu mpale, ekyo ekikuli munda, ekikubeeza n'emmere y'omu firiigi, mu ntamu, mu nnimiro, buli wamu mu woteeri, naye n'ogamba nti sigenda kubeera nti mu butuufu ndya ng'obudde Katonda bwe yaŋŋamba okulya mu mwezi guno tebunnatuuka. Sigenda kunywa ng'obudde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba tebunnatuuka. Sigenda kugenda mu mbeera za nsonga za bwagazi ng'obudde bwazo tebunnatuuka. Wadde nga mukyalawo waali nga naawe wooli nga n'amaanyi ogalina, wadde nga ssente weeziri n'emmere weeri ne supermarket teri azigobamu ne woteeri teri azigobamu, naye n'otasobola kgendayo. Ekyo kye tukola mu Ramadaan. Mudu wa Allah mpuliriza, ekyo kye tukola mu Ramadaan, ekyo kye bayita okusinza Allah ng'olinga amulaba, kubanga teri akulaba mu nnyumba yo mw'otudde, olimu nawekka n'amazzi weegali, naye wallahi billahi tallah n'otaganywa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakugamba nti togenda ganywa min tulu'i lfajiri ila ghurubi shams, okuva ng'enjuba evuddeyo mpaka ng'enjuba egudde. Ekiseera ekyo ekiri awo tokkirizibwa kukoleramu bino na bino na bino na bino. Ramadan ye example nnungi era ge masomo ge madarasa amalungi agasomesa omuntu okutuuka ku levo y'okubeera nti asinza Katonda ng'alinga amulaba, wadde omuddu ono talaba Katonda naye akimanyi nti Katonda gy'ali amulaba. Tukkiriziganye nze naawe nti si bwe tutyo bwe tuli nga tusaddaaka, ate ng'okusaddaaka ibaada. Tukkiriziganye nze naawe nti si bwe tutyo bwe tuli nga tusaala, kubanga tugenda okuyimirira mu swala, buli omu n'asigala ng'akyanyumya ne munne, naye nga imaamu oba swala bamaze n'ogikima, naye nga tuyimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, tuyimiridde we tukakasiza nti imaamu ono agenda kwogera na Allah jalla jalaaluhu, naye ne tusigala nga tulina obusolosolo awo, abantu baseka bakola biki, tuyimiridde mu maaso ga Allah mpaka imaamu bw'agamba. Ekyewuunyisa, imaamu kasitaga nti Allahu akbar, owulira nga buli omu asirise. Ekyo kye bayita okusinza Allah jalla jalaaluhu ng'olinga amulaba. Kasita imaamu agamba nti Allahu akbar, abeera nga akugambye nti kaakati sirika, era ogenda okuwulira nga wonna wasirise. Eyo nayo example ndala nti mu kiseera ekyo ky'oyogeramu ne Allah jalla jalaaluhu, ekyo kyozze osinza Katondawo ng'olinga amulaba, wadde tomulaba kakasa nti ye Allah akola ki? Kakasa nti ye Allah akulaba. Ekyo nno kye bayita ihsaan. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti okutuuka ku leve eyo wallahi si kyangu. Oteekwa okubeera nti osaba Katonda akuyambe. N'asomesa basahaba, n'atusomesa ffenna abajja oluvannyuma, n'atugamba nti bannange si byangu, tukole tutya? Tugambe Katonda waffe
nti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allah nkusaba mu byonyamba, nkusaba mukama wange Allah nyambe ala dhikrika, okubeera nti nkujjukira n'okwogerako obulungi, okubeera nti nkwebaza kyekyokubiri, wala shukrika, byompadde ne byompisizaamu mukama wange Allah mbeere nga mbyebaza, wa husni ibadatika, nti bino byonna ebisoose birungi era nabyo bigwa mu ibaada, naye ate nkusaba onnyambeko bwe mba nkola ibaada ey'okwogerako njikole nga njikola mu mbeera ekakasa nti njogera naawe Allah era njogera ku ggwe Allah. Okwebaza mukama wange nkusaba onteeremu obwangu nsobole okubeera nga neebaza. Eggulo ab'ebitiibwa nabaddeko ku mukolo gwa akiika. Akiika kubeera kwebaza Allah n'ebirala bingi ebigenderako n'okuziyiza n'okusaba Allah okutaasa omwana ono ebyo ebizze bitambulira mu musaayi gwe okuva mu bajjajjaabe baatamanyi, naffe ffennyini bakitaabe biki ebizibu ebiyinza okubeera n'ebyensi n'agaaso byonna naye nagambye abantu ne mbagamba nti ffenna baatusalira akiika, naye akiika ze baatusalira mu butuufu zirimu okutulyaza amaanya, na buli yenna asaza akiika alimu okulyaza amaanya omwana gwasalidde akiika. Sajja nangamba nti ate olwedde tusaza akiika ate ogambye tulyaza amaanyiza omwana, ne mugamba nti omwana oyo omuyinako osobola omwataakingako value saawa zino. Nsobola okugamba nti nkuweyo miliyoni 100 ompa omwana oyo mutte, nga ddala oli muzadde we, ng'oli mutuufu, nga tolina bikutawaanya n'obwongo obulina. Muzadde naddala omukyala yagambye nti tekisoboka, tekiriiyo era tekigenda kubeerayo. Ne mugamba nti naye bwe mwabadde mugenda okulamuza, bwe mwabadde mugenda okugula ensolo egenda okusalibwako akiika, temwalamuza? Nangamba nti wallahi twalamuza. Ne mugamba nti naye kati value ki gye wawadde omwana? Ne mubuuza nti kati essimu gy'okutte mu ngalo yo ya ssente mmeka? Nanga nti essimu miliyoni nga 3.5. Ne mugamba nti ogule miliyoni, egule essimu gy'otasobola kuwangaala nayo myaka 2 n'ogigule miliyoni 3.5. Omwana wo gw'ogenda okubeera nti otaasa nga nabbi bwe yagamba nti tumutaasa, ebyo byonna ebirabika n'ebitalabika mu bizibu by'ensi byagenda okusisinkana mu bantu ne mu majinni, n'ogenda n'olamuza era n'oyagala bakusalireko ogule ensolo ya mitwalo 35. Nenga nti kati value ki gy'owadde omwana era value ki gy'otadde ku ssimu? Netuvuga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ebyo nze naawe tubikola era ne tutamanya nti kino kye tugenda okukola, an ta'buda Allaha ka annaka taraahu. Allah yatulagira okusala akiika ate tulina kugisala nga tukakasa nti Allah atulaba. Bwe tuba omwana nga ddala tumwagaliza birungi, ab'ebitiibwa temulabanga twalibadde tetulina na budde bunegotiatinga, onoonya kisembayo kuba kirungi kubanga omwana wo omwagaliza kisembayo kuba kirungi. So an ta'buda Allaha ka annaka taraahu kwe kuba nti tusaba Allah, olw'okuba nti si byangu byakutuukako, kwe kuba nti nabbi yatugamba nti bannange musabe nnyo Allah abayambe, musabe nnyo Allah. Yakigamba Abu Huraira, Muadh ibn Jabal, Ibn Mas'ud ne basahaba abaaliwo awo bonna abangi, n'abagamba nti temulekangayo buli luvannyuma lwa swala zino ezaffe 5 ne swala zonna z'osadde na buli kusaba kwonna kw'osabye, tolekangayo mu kusaba kwo okusaba Allah ebintu 3 akuyambeko. Ekyo kyennyini kye naliko nga nnyinnyonnyola ne mbagamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bwe yali amuwa essuula esembayo okuba ey'amaanyi mu Qur'ani, surat al-Fatiha, yamugamba nti agambe ekigambo kiga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
era olaba nga bino ebisatu bigwa mu ibada. Ate okusinza Katonda Mungu bw'aba takukwatiddeeko oyinza okusinza ebibi, oyinza obutamanya byosinza, naye nga tugamba nti wa husni ibadatika kiva mu kubeera nti nabbi agamba bano bakisabe, kubanga Allah jalla jalaaluhu yatugamba tukisabe mu surat al-Fatiha, naga nti wa iyyaka nasta'in. Era bwe tutyo bwe twagala okumaliriza nga tubategeeza nti hadithi yaffe eyo tusaba Allah owekisa fe abogera nammwe abalaba atugase nayo, tuyitirize nnyo ekiramo kya nabbi kyalamidde basahaba era naffe kyatulamira. Buli luvannyuma lwa swala ogambe nti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Kwe kubeera nti buli mulimu omulungi gwogenda okukola ne bw'oba otoolera munno salaamu guleme kuba mu bunnanfuusi, ne bw'oba okola kasita kibeera nga kirungi okikole ng'okakasa nti mukama wo Allah akulaba, wadde gwe tomulaba ye Allah subhanahu wa ta'ala akulaba. Bw'otyo bw'ogenda okulongoosa eswalayo, bw'otyo bw'ogenda okulongoosa saddaakayo, bw'otyo bw'ogenda okulongoosa wakati wo ne mukyalawo, bw'otyo bw'ogenda okulongoosa wakati wo n'abaana bo, wakati wo ne bazadde bo, wakati wo n'ebisolo, wakati wo ne bantu b'otambula nabo gy'okolera, wakati wo n'abakozi b'okozesa ku mulimu, nti tosobola mulyazaamanya kuba okimanyi nti Allah akulaba, nti tonnamusasula ate akoze. Naawe omukozi olina okukola emirimu gya mukamawo ng'okimanyi nti mukamawo ne waba taliiwo, Allah subhanahu wa ta'ala ye akulaba nti oli mu mbeera yakulyazaamanya. Sale n'obugambo obwo twagadde okumaliriza hadithi yaffe olwaleero insha Allah nga tubagamba nti mu kusinza Allah kwonna kwonna okulungi kwe kw'omuddu kwakola embeera y'okubeera nti yeerekereza ng'akakasa nti yeerekereza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'obugambo obwo subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.